Katu ntongero babu zako na jamusinzo kwanga mutulaba yenze Kabaka Smith mwa nyo kwanga mujja mutugoberera nga mala stories afe wanne wali eranga speed ya wagulu nyo kutuba twalira nga temwera birateka mu sente sibala bebanafa ba King Montage Studios basangibwa nankulabye awo kubitala ku kizimbe kimanyirwa nga cha Prime Tower mugende bakoleko photoshoot ebifaananyi byange bye mulabe byakabi byonna bebabikola ki bebabikwasaganya era okulaba muno mbeera nyirira bwento ate mu maaso ga kamera mujja sangayo Lawrence enamba ezokubako ziri 0755 37 munenga etuvudeyo onakula gulo omukyala Spice Dana nafunyemuko 1-on-1 naye wena musanzi wali ku church ya Pastor Wilson Bugembe the beautiful sexiest Spice Dana bwato we yangambye nemade yade achali fresh from Turkey oba from European tour yade agenzeko kuba eranga munange twayogedde ebintu bingi nyo. First of all namubuza Spice Dana, how has been your tour? Nangamba tour yange yabadde very fine nambulyako ko kutuwa ye yakola ekintu ekyamanyi mukama kyamuteeka ku mutima yagenda n'akyalira ku mukyala manyidwa nga Evelyn Lagu wali mu ddwaliro bali bamusibidde because of money namutwalireko kaibu yambi obutonotono bwe yali akola ki bwe yali ayina era nangamba it was very good. Evelyn Lagu ajawona just yetaga kubanga tumusupportinga nga tumusindikira kasente nga tubeera tetuteekawo enjawulo mu kimu bulamu bwe wabula ono twenjogera agenda kuba akoma mu ggwanga lya Uganda anytime from now wenjogera ebigambo bino ajja kuba atuuka mu ggwanga lya Uganda aboard Turkish Airlines era tumulinde ajja kuba wali awo bulungi nnyo wabula ekyakyenegedde ne Spice Dana it was about ebintu ebyaliwo ku muyimbi Omusudani we yafiira najja nembabuulirako wano tuno waddewo social media rants nyingi nnyo about abayimbi Uganda obutakola kyobutasaasira Basudani obutapostinga muyimbi ono ng'amaze okubanga afa. Spice Dana came out politely nanyonyola ku nsonga zino ez'omukulu amanyiddwa nga omuyimbi Omusudani ono yafa n'agamba for her she got to know a little bit late because she was out of the country ate nga omanye ebya data and n'atunyonyola ebintu nagamba si wa mutima mubi okulamu nagayinza ogana okusupportinga oba okupostinga just posting muyimbi munne oshegedde era nangamba muno navayo nempostinga wabula nga omanyi bana Uganda abamu basiima abamu tebasiima. And on that note yesterday waliwo omukulu amanyidwa nga Dickson Okero yavuddeyo nawandika ebigambo natekako ekifaananyi kya Spice Dana which I didn't like as a person. Screenshot yeyo nagifunye saa zadde zanga sawa 10 ez'olweggulo nga nayawukanye dda ne Spice Dana yabadde alina okuba nga aperforminga ku emunyonyo ku kivulo ekimu ekyadde vacho because basobola kubanga bakuŋŋaanya bantu ekimanyiddwa ng'ekya Pearl of Africa Music Search oba Star Search kibaddewo for a long time ekyadde kibuli broadcasted ku one of the televisions etulina mu ggwanga lya Uganda. Spice Dana as always namubuuza obuyimba bwa church wabuyigirawa nansiramu nangamba obuyimba bwa church buno nabuyigirira mu church kubanga munnange zinakula ne mama wange ate mama wange mukyala musabi mukyala mulokole and we had a long chat you know here and there ne mugamba ate Pastor Wilson Bugembe omwayo bubaka ki emmotoka ez'ebbeeyi brand Ozijawa nangamba you know what bintu bya Katonda I have a very beautiful team neyebaza manager Roger and a lot of things besobola kubanga mbagamba wabula katugende wa Spice Dana wa Smith oli ali mu field ate tuberenga tukomawo tujja kwa tugenda masa mauli ya malamanyo tubira bya sikola nze kankula n'omukulu amanyidwa nga Lawrence wano nyinyini ku kamera kula muntu kutusaka mauli engagano agakabi so katugende wa Spice Dana tumaitukomewo era nga wano wendi ndine Pastor Wilson Bugembe Wilson Bugembe lero birthday yo nkulaba ovulubanye ebintu bingi nnyo. How is the feeling? Kwebaza okuwangala tewali dduuka litunda mukka. So many people are vibing in everybody who put up TikTok and everywhere. You know, feeling it's exactly about them. Then what we are going to abantu bakagala nnyo nnyo Katonda yeebazibwe Katonda alinga ekirombe ekitagwamu bya bugagga kwegamba gyokoma omunoonya akuwa ebyobugagga kuba okuva ku kani paka ku omwoyo we wannaaza mirako olengera embaata ku maweeka kitegedde okubanga okyasobola okuyimba noyimba Who Cares noyimba bamuyita Yesu noyimba njagala kumanya noba ne Katonda yabadde mu nsonga akapya kana k'abaana so kwebaza Musumba good Samaritan ojogaba ebintu bino naye tutulabe bantu banyonga bajja bakopa ekintu kino okuva gy'oli gwe what keeps you going okwanga buli mwaka ku birthday ogaba n'ogaba with different category of people anti bw'ogaba toggweresa ate sinza agaba bamemba ba church
nabasaba ne bampa olina kuwa 1,200 abaleese omugaati abaleese ettooke abaleese muwogo abaleese kwebaza nebaza Wash House family ne online people ababeera ku Facebook ne ku YouTube betusaba nabo. The feeling this time around is different because obadde ne Catherine Kusasira same birth date. Tulira otya nga ne baserebu banno we bazalibwa olunaku lwe lumu? Owange nsanyuse mbadde sikimanyi kitegererero ku makya kama yebazibwe. How many years are we counting actually now? ne Kampala ne bamuzaala leero mutabani wa Bobby, right? Yes. ne Catherine Kusasira soko baweerezeko obaka awo bebakuzaala olunaku lwe lumu tumanyi ne ffenna Mukama tumwebaze ate atuwa emyaka emirala mingi egijjudde omukisa. Kale musumba toyanza nnyo ngeri gye bya covid kankubongeko bubonzi mbongeri ku spice wano katono nnyo akyali mu motoka ye emotoka eno gye mulaba ya bbeeyi nnyo okugibeerako zeemu ku Range Rover ezakafuluma emyaka gumu ebiri emabega era ng'omukyala agirimu is one of the beautiful sexiest abakyala betulina mu ggwanga lya Uganda era nga bamuyita Spice Diana. Spice Diana akyawunya ennyonyi bwe mba mpunyiriza akawoowo akamuvaamu mukyala akyali fresh nnyo okuva gye yavudde era nga tumulabye ng'atambudde amawanga mangi nyine katandika olunaku olwaleero. Spice, what makes you Spice? Because I'm Spice. The one and only Spice. The one and only Spice Diana in the whole world. Okay. Yeah. Ochawunye fresh from outside countries, not here wano kumpi but from abroad. I come out Thursday. Yeah, I come out Thursday. Yes, I had 3 shows. Satambula bulungi kitibwa kya Mukama. How was the trip? Trip was amazing. Namala almost weeks bidi na shows weekend bidi. Testambula bulungi. Gwe booking ozijja abayimbi abalala bakaaba. Baba booking nabo just mbalaba bulabe. You're all over social media, keeping your brand active. Are you alone apart from your manager? Do you have another big team that is behind you? All your Roger and some other guys behind, but it's the main person is Roger. Yeah. So far, for now, that's what tuli botutambuze kintu. Musource management. Okay. One of the highlight of your trip, wachairako ku mukyala manyirwa Evelyn Lagu. How is she? Evelyn is fine. Bambi jali mulungi naira mulwadde era asmilinga ayogera naye nga tekijjako nti mulwadde naye ali promising. Just yetaaga support yamwe mukimanyi nti alina obulwadde bwa kidney then ate bamusangamu n'obuzibu bw'omutima so she still needs help. Yetaaga essaala yetaaga okuyambibwa financially naye nga gyali akyalwana n'embeera. Support of the other artists that are around. You were not around, netufiira munna from Sudan wano, and it brought a lot of social media chaos. Just briefly, tubuliyeko nga gwe kyakwisa ekyokola muno, you came out. Teri muntu asanyuka nga wali wafudde, ne waba atya ne waba yakunyiza atya toyagalizanga muntu kufa. So it wasn't something good. Nenze nakimanyako later on, I think after like over 2-3 days. Nga omanyi woba mu mawanga, internet ebeera on and off. Ofuluma hotel, toyina internet. Wokomawo deals nyingi nnyo and today tukulana okugundiya Pastor Wilson Bugembe. How does it feel celebrating a birthday y'omu kwa icons baffe tulina mu ggwanga lya Uganda? It feels good. Kyamaanyi nnyo okubeera nga Mukama akutuuza n'abantu abamanyi mu ggwanga oba mu nsi yonna. Kirungi nnyo ate nga bakukkiririzaamu. Pastor Bugembe is my friend wa Luganda, tweddira gumu, ffenna tuli bantu abaagala abantu, ate muntu watsa kwegamba abeerawo wonna omwetaagira ye muntu asobola okubuulirira Spice wano okozeewo obukyamu wano terezaawo booti so ndi so happy nti ndi mukwano gwe ate akayimba mukyaki omu ne yeewuunya era alina kwewuunya naye mu byonna teri Katonda gwatuusa gyatuuse nga tamwagala Kama njagala nnyo nosinga ne bwakwagala olimba obuyimba buno obwoyimbye mu kyaki Spice wabuyiga. That's one. Ate naliko mu kwaya za church na biki byonna nayimbako mu church. Gwe
Baptist. Toyogera byama byaffe ebikana. I used to see you there myaka mingi before I started music. You know, yes, you remember. Kuziddwa mu ddiini, katosa wabutamanya nnyimba ezimu. His mom, by the way. Mom is fine. I was supposed to be with her today. Nice to sobodde mbadde mu church. Kinajja mu olunaku olulala. Kale nga twagala omayiza your last words to the fans abakwagala n'abakuwagira n'abagala okubeera nga ggwe because you're smart. Ani yakwambaza? Neyambaza munaye. Oteekawo embeera. Effortlessly. Kale, to the young girls out there I love watching. you guys. Amwena abanjagala n'abatanjagala era nze nsigala mbagala. Era to all the young people out there, temugwamu maanyi. Pastor badde abuulirira leero n'agamba nti temugwamu maanyi. Olaba ye ali wano waali. Ate nga ali ku street yafiirwa bazadde be. Naye kati ye pastor Bugembe gwe tumanyi. So naawe ali eyo togwamu maanyi. Nange story y'emu. Gye nvudde wawanvu. Sinza kutula ne Nyonyora ne tumaliriza. But all you should know is just be yourself. Beera n'okukkiriza, totunulira negativity and you will make it. Kale, that is Spice Diana for you. Katukuleko ogende. Naye kantuleko nange mu motoka just obyeragiramu because the motoka kyekyo. So kankomao, my name is